Ya Kadama TV ekiri mu Douglas Villas oba ekiri e Uganda mu quarantine. Tukimanyi quarantine yaweddewo era mulina okubeera nga mwesunako mu abatagenda kubeera abatuukira mu quarantine. Kwegamba eno gye bayita ttaamu egenda. Ngenda baplayingira voice note muwulire ekiri ku bakadaama na kiki kati kye bakola. Bakadaama bagenda bannyonnyola mu voice note zaabwe kugamba bano bali ku ttaamu egenda tebakikkiriza nti quarantine egenda kubeera ng'evaawo kati kye bakola buli ali mu quarantine olina okubeera ng'ovaamu ssente endala. Bakola batya? Basobola okujja bakadaama nga bagenda otunnyonnyola awo ne babasanga mu ruumu abantu babiri ne bajjawo omu ne bagamba ggwe olina korona nga tebaleese mpapula tebaleese kintu kyonna ne bagamba ggwe olina korona then omulala ne bamulemawo naye jjukira nti nga mulimu abantu babiri ne bagamba omu y'amuyina naye gwe owookubiri tomuyina naye si kiwa nti osobola okubeera n'omuntu mu ruumu n'omalamu ennaku ezo musheyaringa buli kintu mukisheyaringa wamu n'obeera nga munno omulala talina korona. Kati kino ekintu ekiriwo nze ngamba gye bayita ttaamu egenda. Mumanyi ekintu ttaamu egenda, buli omu ali ku quarantine akomplaininga. Voice note zenfunye wano, voice note nnyingi nnyo, abaana bakomplaininga nti ekintu kakati abasajja abasirikale bakitutte ku level yakubeera nga bababba bubbi. Babajjawo ne babatwala ne babaggyako ssente ne babazza nti ate temuyina. Kitegeera babatwala eyo babatutte nti batutte entebe bakebera korona ate onzijje ku hotel oba ku hostel n'oŋŋamba nina korona ne bakutwala ate ne bakuzza ne bagamba nti tomuyina. So eno ttaamu egenda katandika ogiwuliriza bakadaama bangi sisobola na kubeera nga mbamalayo. Voice notes nnyingi zenfunye olwaleero nga bakomplaininga. Satagenze mu quarantine weesuneko nnyo. Halo Nyabuli Kadama TV. Mr. Kadama TV gyebale kuba n'ekituguddeko olwaleero olw'eggulo twakola testi ya coronavirus wano eno ku ddagala Sivira naye abantu bannange mu kifo tulindirira leero results naye bakomyewo tebatuluwadde results bali kutupiikingamu abaana nti abaana balwadde without any paper without anything. Mbupakinga mu luumu mwe basula babiri ne batwalamu omuntu omu ne baleeta poliisi mbugwe paakinga tugenda kutulisa essasi mu kyenyi bye biki ebyo kitegeeza ffenna tuli balwadde fe abaana be Jordan twajja tukolagana nga tuli kintu kye kimu kitegeeza ffenna tuli balwadde nga bwe twalinya ennyonyi tetulya na bulungi kiri awo ku ssente ezasasulwa. Alala Mr. Kadama senga babadde batulabira bulungi oba nga tebagala tulwale mu toilets mu bathrooms ze tukozesa mwetaaga okuba nga mulimu vim liquid any liquid temuli kintu kyonna bizzi byereere abaana bali wano beekalakasa abaana bali wano embeera mu buno obudde otwala mwana wani tuli wanene mu ddagala Sivira omuntu gwe baakakebera bagamba ngu batusanze mu kirimu abaana 25 sirina korona naye gwe bakebedde olwaleero n'obeera ne korona nga bagamba nti nno korona bafulumya results mu nnaku 3 naye gwe bakebedde leero akawungeezi ne bagamba nti nno olina korona baagala tusiba wamere baagala kutusiba wano eno kubanga bakebera korona bagamba results nnaku 3 bakakebera kati korona woolaba munene obudde bagamba tulina coronavirus baagala tusiba wano eno. Gyabaleko ssebo Mr. Kadama TV tuli wano mu quarantine ku Douglas naye kati abantu bagala tukola mu ssente kubanga Museveni agambye there is no more quarantine kati bagala kubanga quarantine bagifuna mu ssente nnyingi bagala bakola ki babeere nga quarantine bagibeezawo forever. Kati bali wano bajjamu abaana buno they are tested COVID positive abaana tubadde tubeera nabo tusula nabo tulya nabo we are dancing we've been with them like nice 1 week naye bali wano balimba muno they have COVID they want to take them from us tetulina COVID they don't even have any they don't even have any sign of COVID naye bagala batwala kubanga they want this thing of quarantine to continue kubanga the airport is open now there is no more money for quarantine kubanga babadde bakifunamu katuli wano tugezaako okwekalakaasa kankusindikire ku maloboozi ne video bilabe.
Kale mtu anafiringai kasasula mtala saturana mweta nanawa mwana msimu wala kwa mtu afiringai. Tukala wana ngapya batia abana. Tawunda right yatukuba tatulwana wawerere kasasula sente zaffe. Tamukuba abana. Omwana wakola nabamukuba singazirika. Hello, Mr. Kadama TV, Jebali Kosebo. Munange sound gy'owulireyo mu background abaana bali mu kwekalakaasa like tuli mu quarantine twajja ku Friday last week waneno ku Douglas Villas tuli mu quarantine naye like batandise okujja bakonkona ekiro hostels double rooms room eri single naye ofuna roommate ne musulamu babiri naye like buli alimu oli ajja afanda ava buva eri najja n'akonkona n'agamba gwe parking ebintu birina corona naye nga batukebedde yesterday but one tebaatuwadde ki results nati bali mugamba abaana mu parkinge kwira mwayo ne bebatutte mbuno balina corona kyokka nga tebaleese results kati abaana bali mu kwekalakaasa bana if you can do anything try and help us baleese n'abaamaji omwana mugaye parking n'agaana baganye namugamba yajjako twala Entebbe kati imagine agenda ko twala waba alina covid lwaki tebasuseemu isolating kantino batumanyira bumanyizi naana bali mu kwekalakasa munaye byebyo Jebaleko ssebo kati olwatuuse jjo nga bajja batandika balondamu bannaffe bagenda balondamu bannaffe mu roomu mbu baazanzeemu abalwadde ba korona mbu 29 kati obedda bajja mu roomu zaffe batulondamu kyokka ekyewuunyisa mu roomu nga bajja mu roomu musulamu abantu babiri ne bagamba mbu gwe olina korona ne bamugjamu ne bamutwala roomu bwe bati obedda bagenda batulondamu nga bagenda batulondamu babatwala mbu bagenda batwala Mulago kati nga babakwata babakuŋŋaanyiza wansi bamazewo essaawa nga 3 nga tebannaba batwala abaana bakoze olutalo keko kagundi kenkusindikidde kafayiro abaana bakoze olutalo nga tebaagala kati wano we tuli ku Douglas waliwo abaana be twasangawo aba Jordan bo bakoze olutalo ng'era tebaagala genda era abaana ba Jordan tebaagenze ab'omaani abazze be baatutte kati we babatuusizza mbu Mulago ono munnaffe kuba ffe naffe mu ruumu yaffe ffe tubadde tusulamu basatu naye bazze baatutteko munnaffe mbusimanga mbu mulwadde era ye bamugjeemu kyokka obedda babatwala n'ebintu byabwe byonna makeesi biki kati mbu nga babakwata babatwala babatuuse Mulago bwe batuuse Mulago nga babajja mu gundi mu mmotoka nga babassa ebbali nga bafuuyira akamotoka kaabwe ke babatwaliddemu kyokka we batuuse Mulago babaganye okuyingira babalese wabweru mbu nga abasawo bagamba tebabamanyiiko kyokka bavudde wano nga beekalakaasa babatuusiza bano abaana Mulago mbu nga bagamba abasawo nga bagamba tebabamanyiiko abaana mbu baddeyo baleete ebipapula byabwe ebiraga mbu balina korona mbu awo then babakkirize munda kati nga abaana babeeraawo ng'empewo ebafuuyiraawo abaana nga babeeraawo wabweru ng'empewo ebayita mu bano abantu bennyininyini be bagenda n'otulo be batulwaza bennyininyini kubanga kati abaana bagambye babagize babatutte obedda babataddeawo mu empewo ebayiseemu mbu nga bo tebabalabako ababatutte olwamaze ne bajja bw'ate ne babazza mu gundi mu kabbaasi ne babavuga ne babakomyawo kuba eno bakomyewo ssaawa 8 okudda wano eno ku gundi ku hostel we tuli babakomezaawo ssaawa 8 mbu ne babagamba baddeyo mu roomu zaabwe kati bannaye abantu abalina korona nga bagambye balina korona lwaki babakomeza era ne babateeka mu ffe bwe baba babadde bagamba mbu balina gundi korona kati ne bakomawo ne beebaka babakomezaawo ne beebaka kati era tuli nabo tebannabatunyegako yadde ejja abaana bakoze olutalo gundi security yeyatuyingizza be batuyingizza mbu n'obumundu bwebatuuse Mulago ensonga lwaki tebabakiriza kuyingira ab'e-Mulago bagambye babadde tebabamanyiiko mbu bano we bakomyewo wano eno bano ne babagamba mbu simanga mbu results zaabwe zikyali mu kyuma mbu ate baleete ssente mbu bagende babiggyeyo kati ffe twakitegedde era mu ntandikwa babadde tebabatwalira bwereere ng'era babaagalamu ssente naye teri agenda kuddamu ovaamu 100 yadde baatandise ssebo n'otuliisa bibbiriŋŋanya
abantu balwadde abo nze n'otwalayo nkukozesa akakalusi bwe mmala ennaku ttaano nga sirya mmere nasifa ojja kundiwa mulinyawaka eyo balimba kiri wano korono banaabeera mu korono tetulina byakukola abatulina ebyokukola kati bababazabazeemu abamanyivu g'abawali abiri agakorono mbu abiri banagambye babaza abiri ziyitamu abantu balwadde abo tulabye emiranda egiva mu nsi kutusunsulira wana walinda gumu ogamba tuli mu kibira batujjako obusiru nabo Netake kwa airport na gambo oli negative. Nira kusema mask kati oli negative. Uganda ne bakaza positive. bagala emitwalo abiri buli mwana temusasema ssente mumanye ekyabatwala ku kyeyo sibalinga bagala ssente iyo abaganda batwala mu ddwala ate banava mu ddwala batasasudde kujjajjanga seteyokola ssente kubaga azirina nkubira esimu zijaziganda zikutereke muganye mugwane ate mwinaale n'ekikumi Mafi flus. nemwana gwabesigani baganyavayo Nene flus siyasa. abaana batugaba ani akajja mu nyumba nakukoma okulabaawo abaana bajagani baganya 72 hours zekuwayonca eddakiika z'abaana teziweza essaawa ze babalangira okubakemererako ezo zijjamu 24 hours 72 kati nolabayo bagezaayo bazirese oluvannyuma lw'ennaku 2 kati ennaku bbiri naye ssebo Mr. Kadama TV mpata saagala bantegeere kati sitaddemu late oba naasobola obiraba simanyi poliisi eri wano abaana baganidde mu mayumba poliisi ez'obba kima Is that social distancing? Siriya basatu mukaaga mu room. Bakwetyo twagenda mu office ne tubasaba gloves bazituma kati kike tukuuma bwawo. Naye bajjajjiba omuntu akolera. Nyamaza. Bajjajjiba omuntu akolera bisabangadde. Abasajja abali kuno konna babadde baferi ne bajja ne batwegatta mu lwaki bo tebabatwala. Nawe olina korona kubanga oyo abadde asula na mbadde bamanyisira twaitu temwatuwa sanitizer temwatuwa gloves milioni mutugamba tulina korona lwaki mukiteeka babiri mu mayumba? Is that social distancing? Because all of us we are sick, we are infected. I had them one time.
Abaana tebanalya na ssapa kasooke balya ku ssapa mulyoke mubatwale mu bintu byabwe nti namutulimba balina koloni. Mwogere batugatta bana banange walikiramuzibaza mundu tulinganga ababitinana gyaffe mwenyano naye banange ogenda nogasinga nasigaddewo omuwalabu n'enkola y'omwezi nefuna akasente kange okusinga okuddamu ate omwana amaze wano abaana tumaze nabo wiiki nnamba mutugamba tino balina koloni. Tasobola kujja kunona korona nga tewesabise. Baagala ssente, baagala karantini ebeere continued. Bajja bakima nga tebambadde the gloves bakwata ensawo zammwe. Mukatambuze nakukete katuuke. Ye Baba results eziraga nti you're positive. Abaana tebanalya na ku mmere. Baba results eziraga nti you're positive temugenda. Ate agenda straight ku Kadaama TV.